wano Buwambo Banda, just like 2 kilometers from YMCA University. We tuli wano lino lyettaka bulijjo lyembagambako. Say full acre here. Ploti ziri 8, buli ploti ya $3 wano. Kino kyekyapa eno yegundi ya wano sketch bweti bwefaanana. Zino red titles, zino photocopy ndowooza oziraba. Ne gundi yaako yiino gwe kastojja tukuweerawo. These are red titles. Tewaliwo olusasula transfer forms n'ekyapa ne ID zaffe ng'ogenda nabyo. Neighborhood ndowooza ogiraba abantu batandise okuzimba. Enamba y'essimu weeri wansi awo tukubireko tukole site visit tulabe bw'osobola okuba ng'osasula. Tekuliko akufera, tekuliko ki. Ebyapa bibino nze mbikutte. Olusasula boti n'omalayo kwata. Talanga tetwetaagisibwa. Civilian nyimba nkyakwaagaza ati. Leero nno mpulira amaanyi matini. Wasiibye? Saasiibye naye ndowooza waliwo eyansiibya. Omanyi no yebagamba eddogo. Ate olira yebaga nti eddogo litambula. Omukazi oto olwa lumuluma. Wayinza okubeerayo eyo omusiraamu ng'asiiba ng'enjala eruma nze ye yeeriira emmere. Ye n'eriiso nga limyusi. Simanyi. Totukwasa red eyes. Oba red eyes. Wabula mukwano ojja kutuulamu wekka. Kati amangu ago otya red eyes. Mukwano nzitya. Ennaku zino amaaso gange mamyufu oba kiki. Oba red eyes. Kamaro ate nnyingi. Red eyes. Naye mwana si wabi nnyo. Oba olina byonyo. Ate munaye siina byenywa. Mwenge sikyagunywa. Ogamba otya Zubeda? Nakyanya mwenge. Naddamu nenguwummula. Mu system ogireka ne yeezimba bupya. Lwakotonywa gwa layisi. Anti era sinywa gwa layisi. Oguwuta singa gwe wali ogwegulira. Siri munaku. Ng'oyambadde akapaleko. Bino ebipale byebiriko kati. Tugende tukole nnono nina ayagala okubba tolinga. Oli Ashraf gwe nakyazi. Yaŋŋamba oli omuvubuka. Mwayagala atuule naawe. Akunnyonnyola ensonga ze ku bakazi nga bw'omuweeza abasajja. Mugamba atuuze wansi akajanja. Awole. Kati obadde otudde wa? Mbadde wali ku theatre. Eri waggulu. Ku theatre simanyi olinawo office. Zubeda temugwa mu bintu nga tetumanyi. Tulina kye tubala wano naye kijja kumala kikutuke. Bakuwa ekifo. Kye twagala wano office nga eriraanye ojedde. Tulabe bwe tutambuza theatre. Omusawo ojedde yaani. Jack yali amulwanyisa. Mwamwongedde emyaka emirala 5 ojedde. Ojedde? Ababadde basaba okulayira. Kyagaanyeemu ba bro. Nze ndi omu ku baamulwanisaako awo nga yakajja nga tulina ejjaaka. Ne tulwanisa ojedde naye kati guno omulembe gwabo b'engulu. Ate munaayira be baliwo. East oba b'engulu. Olina kukola nabo mukwano. Butereevu. Tolwanisa omuntu lwanga. Naye eno tebeerangako muntu nga bamwagala. Nga twalwanisa Walugembe. Walugembe yawe. Waliwo awo abagundi abajja ne bagamba ojedde. Omanyi baani abagoba Walugembe yeffe. Tukwate bulungi. Engamba banna. Anti kati ate Jack yali alwana bangamba yafuna gig ye Seychelles wa Mauritius. Ngeri Comoro Islands. Ngeri alinga ambassador. Bwatyo n'agenda kati ojedde takyayina asobola munyeenya n'omu. Tudda mu bigere bya Jack. Ani? N'olwana. Ayina theatre sirabawo kiriwo. Era sente za theatre ziri tangible ziri mu craft one. Anti gavumenti yagamba ffe tubawaako misaala. Ebisigadde mu byejjire eyo mu kati okuwa bizinensi ekola bwetyo. Akuwadde ekyabbala mwasinga. Kuba talina expense buli kimu gavumenti yemuwa. Kati awo munnange ndowooza okiraba. Embeera yeeyo. Naye mu kisibo wakyo mutambula n'obwo obuntu. Tuba mu kusinza businza. Kye tuba twasigaliza. Ate wabaayo emirimu. Kati tuli mu nnaku mmeka? Tuli mu nnaku 18. Nga tonnasiiwuuka. Awo tewali kyensiiwuula kuba tezinawera 10. 10 tewankubidde simu ako 10 n'emwe. Nakubidde. Kukyabaka bulungi.
naye nkugamba empagi ogikutte. Empagi ku 10 awo eba enkutte naye buno obudde mba bulala. Era tomanyiira. Bikkirizibwa ate mukombako. Tasobola. Ate kati bw'oba tosiibye omukomba. Ate mu kisiibo sewo tebakkiriza kusiiwuuka ebyo bya kisiibo. Okulaga nti olina okukatondo olina omweyagaliramu ekintu kiri olina okulaga nti kyoliko sibusibu. Empagi be ziyigira saawa 10 ogenda olaba ogikutta oti naye eseerera bw'otaba mugumu ogita. Omukka ogubaka tegudda. Eswala yasuli eyo owulira ogenda kusujjuudu nga tokyagenda. Anyway, mwezi gwo gulabika okuba guweddeko. Zubeda tugende tukole. Tugenda kukolera wali omusajja watutadde. Obwedda no tuli mukola ki? Tuli kumalala. Obwedda tunyumyamu. Obwedda nkuwa vibe oyingire. Nakagula nakatambaala. Kiki senyiga? Senyiga akatambaala kapya. Ate senyiga mu kisiibo. Ate olaba kati okuvaamu ne wenvaamu 10 nengula akatambaala. Anti jjukira emirimu gyonna kati tegiriiwo tetukola. Halo? Kale nawe gyebale katutandike. Katubanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat kuba ku simu 0701 nyanya 770 oba 0782 55582 ne Fresh Chat fresh at its best. Yes, so byebyo nno. Mukwano osinga ali mukazi n'ofunamu ku lubuto. Entuna teyandibadde nnungi. Ntunudde bubi. Wenyimbwa. Onyinyibala. Leero sibitegeera bulungi ebigenda mu maaso. Olinga wasiifu. Ono omwana olwedda sinamulaba. Halo. Oyinamu ku ssente? Oyinamu ku ssente? Oyina? Ensajja kunyumira. Ensajja kunyumira ate kati gojja twanguyira. Sikyagala kwagala n'abawala banaku. Mwala omwava ata. Mpaayo 5, mpaayo 10 naye kati gwayiramu ku ssente. Buli kimu ng'akisaba. Kamale shooting nzije twogere. Okola wano. Empale ng'ogitadde kyekunyigamu ya? Anti ezo zi high west zikunyigamuko. Ayinza okunyiga ennyo n'owulira nga ate kati ekunyiga wano ng'akaleega katandikira wano. Ogenda okujja bw'oba zoyambala buli lunaku osala n'ofuna black. Oyo omwana tali mu kaleega gw'okalabamu. Ntanatuuka mu mbeera esuula bbeere. Alinde. Lijja kumala ligwe. Mwekali. Ffe twayagala okwambala obuleega. Kyuka booti ku mugongo tulabe. Tanatuuka mu nsi ku mugongo. Loni jangu okwata omwana oyo ku mugongo tukakase tulabe. Twagala kakasa. Hey, sho tuji. Oba ofunye obutuuze lazima. Wa. Mullo. Kuba n'abakadde. Kati eyo kirina laavu. Ekiyiikako buyiiza. Ati kati kirina obudde. Kibeera kyagala awo. Akati yali mu myaka gye gyakulambula traveling. Bali mu myaka gyakulambula. Kati wategedde ekyagodde kapale.
Okizungu kyagenze. Kapala omukazi yamugobye. Kati agenda kuddawa. Bamuwa ebipapula n'alowooza bamuwadde butuuze. Kumbe ebipapula bye bamuwadde ye bbaluwa ya LCR. Ekakasa nti kati tukumanyi okubeera mu eri eno. Yagenze omumaliriza yadda. Kati agenda kukola ati. Ali wa Bruce. Yavuddeyo kati ali California ewa Bruce. Tebamulope ne bamugoba bugobi. Ano manyo omuzungu bala. Kisoboka era essaawa yonna oba ojjamu. Omanyi baŋŋamba kati abazungu nabo baakalobamu ku ky'obutuuze. Tebamala gabugaba. Ye tebamala gabugaba. Ayina sooka kuzaala. Olina kusooka n'otoba nabwo. N'olaga nti oli ttulu. Ng'alabye. Abo avaayo sukaali eno nga wabbeeyo mujjanjaba. Yali amanyi akubye jakapooti anyumye ena naye omuzungu namulabanga naye yavaako. Nga naye alinga Kapale. Omanyi ne Kapale alinga eyavaako. Kapale yeekyawa bwekyayi. Naye kwali. Kampala yagenda ova wano nga Kampala agaanye. Naye Kapale abo nedda. Kapale yali azimbye wali enansana awo wansi mu kikko. Anti ozimba ate n'otuuka ensi nekkuba ng'oyagala ttundawo. Tabanga yatunda n'agenda. Ayinza okuba yatuuka nga ensi egaanye n'agamba kati ate okutundawo. Kanninnyemu ebbaati. Ate nga wuyo afunyeemu n'omukazi. Naye Kapale yalina ebisima bya Amerika. Kuba ssebo Amerika eyo ogiraba. Visa yokka bw'ogifuna. Kati ate kuliko air ticket. Nze bikyannemesezza okugenda. Naye bagamba mbu naawe ekikutawaanya mpala nalwakwa tonnafuna. Sinafuna ki? Mpapula. Mu Amerika? Ebyo babinjogerera. Babinjogerera abantu bangi babinjogerera eyo. Bagenda olaba ate nga ndi Bungereza. Ne bagamba nti baŋŋamba mbu nze mbeera wano East Africa benti sivaawo. Nanti oli ojja n'omubuuza nti kati eyo ki ekiriyo? Omanyi oluusi kuba kucamuka. Okugyako oli ng'ogenda kubomba. Naye kati Zubeda olunaku olwaleero kankubuulire. Okugyako oli ng'akuwa all expenses. Okitegeera? Kuba nze kati Dubai naliyokko. Oluvannyuma lw'ennaku 3 bw'oba tolina ssente Dubai aba takyakunyumira. Okitegeera? Kyekimu ne Bungereza. Kati Bungereza abantu bali bize. Tebalina budde. Okitegeera? Kati omuntu oddamu omulaba eri weekend zitandika Lwakuna, Lwakutaano, Lwamukaaga. Sande babeeraka. Bakola. Bakwekyalirako ku Mande ne baddayo. Kati okuva Mande paka Lwakuna oli mu nnyumba. Onoonya omuntu akutambuzaako. Kati gwe wamujjanga oli yakutambula. Nina musajja wange. Ayinamu kasente kalabika. Basha ayinamu kasente ke. Talina kangi. Basha talina ssente nnyingi naye ye yaŋŋamba nti Kasuku. Nze ŋŋenda kukulambuza kye nneeyamye. Era by the way yantaasa nnyo kuba kati bwe tutuuka shobe yaggwa. Kati nali ne Musa ono manager wa Fangoni. Ye ng'ayinayo abantu beeri already. Bano abakuba ebivuga mbayina naye bali Manchester na Leeds. Kati mbeera nina nga bentonyeeri nina kutonya ku airport ya Manchester ate ne ŋŋenda. Kyava abe nagende Manchester nayanguyirwa. Kuba ninayo sister wange, ninayo bakazini bange nga bana, nga bonna bandika, oh my God, sweetie, oh my God, how you doing? Nenga nabo bakulaga nti bassebudde okujja. Nga sister ekaye yali andiko. Era naye nanga nasabye liivu ya nnakwezi. Nkulabeko. Bero yingira olwokusatu nkuleka mu nnyumba wekka. Wali obaze kubeerayo ebbanga ki? Nali mbaze wiiki era wiiki gye nabeerayo. Naye ndoza yakwako ogamba nziraka. Kuba nagwa Friday. Kati bano be nasangayo ne babeera wano be batulaga we tugenda ossula ate bo ne babajjawo ne bagenda mu rehearsal. Kati ne nsigala ne Musa ate nga naye amanyi abantu be ne bamukima. Ne nsigala bwomu. Ndi ku YouTube. Mu America nayo ninayo baganda bange. Naye problemu eriwo eri emu. Nkyanoonya omuntu ng'agenda kunteekamu ey'ennyonyi. Agulya air ticket. Air ticket to and fro week nam. Kuba kati ate luli Flavia yali aŋŋamba Kasuku tosobola kujja America. Air ticket ey'enkumi 3. Obeerewo wiiki atoddeyo oba oyonoona ssente.
Nangamba tebo otonya wano ojja bw'obeerawo weekend eno ne bakusanyukiramu bw'oba tofunye akujja ate wano kutwala mu state ndala nayo bakwanirize na wali ne wali nga nkufunira omulimu kiba kitegeeza ogenze otandika capa mwawo omwezi gugenda okuggwako ng'oddayo n'enkumi zo ng'oba 5 bakakaago bakasanvu kati kyoliko nkyayagala aginteekamu kuba kati sente ezange ogendagendayo oba zinnuma ate nga lwaki sidda mba nnina okudda naye ndowooza wona ogenda mu America tetujja kulya mujja kulya ate mu UK temwalya mwalya ne munywa ate nno njagala kudda Bungereza ati visa bakoya bbanga ebintu ebisinga bye tumanyi wano mu Uganda biri ebiri rating ennyo ne naffe biri Bungereza kati gyagala okudda kati ng'emipiira kyabula abantu baga akasiku yadde ku Old Trafford kuba akati America pozinga nafuna ali nantwala wrestling wali kuba abantu balaba wrestling wano kati olina okugenda wali wrestling nnakunonya wali wrestling nentuula mu maaso wali roka aba ayitawo nankoonako yoke embologa ebigambo okitegedde pozi kati America eyo Canada toyagala kugendayo Bannayuganda bangi oyinza obutabulwa kyakulya gye bali bangi naye nkaluwa nti tuba tugenze mu luseke. By the way, this one I want to tell you Zubeda ogenda omaliriza nga otaddemu ezizo yiye toyinza genda wantu nga toyinaamukako anti kyenkugamba Abannayuganda tobeeteekako beefuula baŋŋamba beefuula otuuka eri ne bafuuka bize time gy'ogiddemu nze kati baŋŋamba nga ogidde mu winter wadibadde ojja sama winter tuba tutambula nnyo Abannayuganda tobeeteekako era tebona akugayi ti benfuna nteekamu ey'ennyonyi manya nti wano nva e Kampala nga ninamu 10,000 nya n'atandikiraawo nentandikiraawo tomala kagenda ng'obeesiguliddeko waliwo eyagenda ebungereza nga buli gwakubiramu nga waŋŋamba ojja kundaga handi bise kankuteereko 10 oyiyizaawo naye ng'oluusi babeera bize anti balekeraawo studio nti bwojja nze ngende olutonnya nti kati mbalina America baŋŋamba nti gwe kasuku olutonnya nze wendi bw'omukubira n'agamba oliwa nti ndi Boston kati ate nze ndi Texas otuusa otya Texas n'omugaa kati obadde nze zivudde Kampala oyagala ntuukeyo ntya teekamu oba train oba air ticket era nve wano nzije baba tebakyabimanyi ebyo kasito but I think of course ndoza ne timing ebyawo kwa waliwo season ezijja nga abantu bakola ssente weeziri zitambula kati ndoza bwe bagwako mu eyo season ayinza bagwako nga bakava mu bills ekyo nakyo kiri awo naye nze sibanenya naffe Kampala wano kati nina kyali wange yajja wano anoonyeza kati wiiki ezi Kampala yafuuka bize naye olutwayanirizanga nnyo mu bavulaaya anti kati ekyabeerawo kimanyi Zubeda abantu be batandika okugenda ennyo America ne balabanga enjawulo ne wano tewali ekyawula bizimbe ku motoka za kabi biki naye oli ogenda n'omuyingiza edduuka kati nze bwe nalinga ngende South Africa after my first experience nga nina okuba ne miliyoni 4 ku account olutonnya be nti ekiro enkeera ne ngamba baati tugende mu maduuka nengulira omukyala ebintu nengulira abaana nengulirako sistange jjajjange eyo keesi emu oba 2 nenzisaanikira kati neŋŋamba benzirako ssanga oli baaba ngulire babatangulira nsigala nnyambala nnywa kati omugaggange ye King Shafiiki nga taliiko ebyo yagamba kasuku nkusasulidde wano ku Santoni Sun nsasudde ennaku 7 sizo wagambye ezooliwo nti ye baayi nkutadde gwe n'omanya kati ebisigadde byange era kati bemala okulya breakfast wano ku woteeri baati nankima ntugenda ewuwe tunyumyanyumyamu anambuza wali ne tudda eka nga yafumbye ne tulya ne tuddawo ne tulawo n'ekyeggulo ne ndyoka nnyingira woteeri anti ekuwa breakfast yokka n'ekyeggulo bakuwa n'ekyeggulo breakfast and dinner kati bw'ozunga bino by'ozunze eri omanya nti we neebaka bankima ku makya ne bakola ki ntambuddemu n'akasente alina okuba nako embeera y'okugendera ku bampise ndi nnyo si nnungi otherwise ogamba otya ndi bulungi sirina tabbu yonna siibo
ekisiba kitutwala naffe tukitwala tuli bulungi naye okozeemu nze kisibo oba osiiba oba olina ossala ate tetulyanga babi ati jjukira waliwo abasiibulukuka n'alyanga agenda okudduka emisinde abasajja bange lwakuba banyiigidde ne baŋŋa akasiko kyadde kikwetaagisa byogera era eggolo nayiseewo nga tebaliiwo beewala omumwago balagakuba kati awo baavuddewo balina we bazze kuba eggolo nayiseewo ku 6-7 naye kati nze ddaako ng'akameeza weekali tebaliiko tulya ddaako tolwala alusa mukwano sobola kulya ddaku bwe ndya ddaku makyanka era ndi mulwadde simanyi baliyo abanfaanana naye buli we ndya ddaku ku makyanka era ndi mulwadde kati nywa bunywa juisi ne glaasi y'amazzi kati bwe mba nsiibuluka nenywa amazzi nendya entende n'ensaala nendyayo emmere katono sirya muceere tooke nze ndi wa tooke naye ettooka nti bagamba libanga mazzi liyitamu buyisi nze simanyi oba bo libayitamu nze lyeri nzikusa nendyayo ettooke n'enkoko ne kajuisi ne mbeerawo awo for 2 hours nga sinneebaka nensala ishaayi ne neebaka sirya nnyo omwami waalabika okuba tayagala bakazi banene tayagala nnyo bakazi banene nnyo anti kajibula gwe weekumira mu kafiga nedda n'ekitali ekyo nange saagala nnyo kulya nnyo kisusse owukuuke omanyi bw'olya ennyo kati fe abasazi bw'olya ennyo atejjukira kati wantusibuluka kiro olya ennyo olina okulindawo 3 hours nga tonneebaka gaasi ayinza okukwokya ngoberera nnyo amateeka g'abasawo naawe teweebakirawo ng'olidde sebakirawo osooka nokiwamu obudde nkiwamu like 2 hours nga sinneebaka ate wemba neebasa neebaka ku ppiro nga mpamukko bwenti gaasi aleme kukkirira kunjokya abantu balwadde tuli balwadde alsas neezo si alusaazi zikuluma kirala nkimanyi omanyi kati tulina ebirwadde ebyefaananyiriza alusa bingi gwe olina inflammation y'olubuto bw'olya ebintu ne bikomawo ezo si alusa lwakubeera treatment gy'oliko olina gastritis that is what the doctor told you naye kati olaba ate bwobadde oyogera alusa anti kyekyanga okwogera naye gastritis ate zo nyanguko ku alusa zo bagamba just olina kumanya kyolina kulya bw'owulyanga gasi mungi olina ne bw'osoba omujjamu otya balina bugundi bwe batuwaawo nkerabidde bakayita n'okanywa n'obejjagala kati sitole 2 ezibaddewo omwezi guno nze njagala twogereko esooka baŋŋamba baali bakuwadde ssente n'ogaana ezaani ezaba spice munnange saagala kungula mutwe sitole esaagitegeera bulungi neŋŋamba yo sijja giyingira ate ng'ebyo ebiseera mwalina olutalo ne sendi wali omaze obbawaamu awo bakucekinga n'obawa naye bategeera nti siri mwangu ne basiizinga faya kuba lwali lujja genda paka okikakasa nze lwali lujja genda paka va kono spice gwe mwamanyidde n'asirika kamaama paka emwanonyeza kitaawe waako naye ate bannange ekintu kyemwakoze kibi nnyo ne wakuwadde bannaye muwalana naye ate mwatuuse wabi ekituufu muli basajja ba lugambo nga bwe bagamba we are useless uncles yes kiki ekyabatudde okunoonya taata waasula anti olutalo bwe luba lugenda mu maaso omuntu yenna yenna olaba mu bulamu kati kino kankikubuulire Zubeda bw'obanga ewammwe tewalabika bulungi yuasese entalo ng'ozirwana kuba Kyagulanyi yagamba luli bamubuuza ku Simba mbw abaana ne bavuma abantu ekiraga nti gwolooza kyava ku ki okuvuma abantu kuba n'abantu be baali bawa ebitiibwa balekerawo byewa okitegeera kati kiva ku kyokunoonya tata wange gyali anti kati wulira kati olutalo be lutandika guno omulembe gwe tulimu olutalo be lujja terukyajja buzzi lugirako n'ebirala bw'oba omanyi nti maama walina pressure totandika ntalo kuba nti ogenda olaba luvuddewo bazadde baffe twabateekateeka dda nti muwala mmwe wa ntalo mulina okuba seeti kati olaba spice ekoze bubyo sirika nga munoonyeza taatawe yandikoze eki nze naye yandinoonyeza abazadde banoonyeza mumanye ensonga lwaki taatawe akyali mu kayumba kaalimu waliyo abaana wano nga mubalaba bafuuse baserebu naye nga tebakola bakitaabwe kituufu okitegedde nti ne bamunoonya taata ng'ali mu mbeera nze tebinkwatako
kitegedde nkolako kyensobola nyinza okuba musobo mu facilitating nga kulya kola bikine nga sobola muzimbira nyumba mu budde bwendimu obo wennyini kati mwali mumutadde kazito oluyamba lwamwe lwabulamu ekyamwali kana kamwa abasajja 5 ate bo baali bameka ku muntu omu yali omu ne Roja ne baali babiri Roja tamanyi kuyomba Spice tamanyi kuyomba ate kati olutalo babera ante kati awo butere vali kyekikwebuzisa nti olutalo ng'olutandika oyina omumanya kati olunaku olwaleero Zubeda oli atuula awo n'agamba nti Zubeda sijja mmusobola kuba gwe Zubeda toliiko nti ate muganda wange ataani gojja wekka ku mmeeza kyekunyonnyola you just have to assess lwakuba nti nze oluusi ate abantu bona bekawa ssente like bakavaamu ate nga bakyazeera mmwe ate yani mwongera kukuba Jenkins yeeyagalira mu lutalo olwo bannange n'ayambala ekinu kye n'anyenya okugulu n'agamba ngenda leeta wino w'emmotoka ne tubeera ku bunke tugaa wino w'emmotoka kazi watu n'asizinga faya n'oluyimba lwennyini mulutuulira kati ndabye ka vidiyo ka Madrat ali Chiko nga balide Spice mumanyi n'oluyimba mwalutuulira bane emmotoka era Jenkins simaya kasuku abo tetujja baddamu mubazize ate mulina n'entalo z'abakazi okimanyi nti waliwo omukazi waga oyo muzize ate kiruma mubazize neddo ati kati lwakuba nti ffe betugamba abantu obaye waki bayita art of war omuntu olina omupikaapika n'olaba kati olaba Sendi we wagambira abasajja abakadde Sendi naŋŋamba omuwala oyo nja mmukuba naye ayina ekivvulu kye sooka omuleke abantu bajja lowooza ndi naye twekobanye tukola embadi era ekivvulu olwaggwa naŋŋamba jangu yaŋŋamba kwasubu naŋŋamba nti jangu kati byenjagala okwogera mbimugambe kye bayita okubeera technical and tactical nabulabanga agamba mbu nation nandi giyingidde njagala omulayirira nti singa nali ŋŋambye tagiyingira awali tonnamanya nti olutalo lujja okitegeera mu bantu bensobola ye musobola nozokiwulira naye kati ebyo byaggwa kuba wali kasita twategeera nti bakuwa ssente n'ogaana ate kati gwe oli ku timu toka nto era omuntu takeera ku makya n'akuyingira n'alowooza nti tujja sirika tuba tujja muviirayo kati gwe twakurikuruutinze kati oli eno waffe nagamba omusajja wange sijja muvaamu newankubadde tulinawo entalaawo entonotono naye ate sisobola muvaamu sobola mulekerera era awo wennyini mukasanaga nti olwo olutalo lwa Zubeda kati luwedde saagala dduwulirako wano Sendi n'agamba affirmative olwo kati teri aluzza naye balange muyomba mwenda ne mwekwata lumu bamama bali basisinkanako okwo ebyo abantu bye bawoza musima y'abasajja bakulu mwe abasajja balina olugambo ebyaddala ebyaddala aye no naye yawona buwonyi bano bantu bange be baliko oyo naye yawona buwonyi baali bagenda mutandika ne mbagamba omukazi teyayogedde mannya gaffe ayinza okuba yabadde mubibye mukakkane bw'anaavaayo n'ayogera amannya nze sijja kumusuulira ttawulo oyo yate ye baali bamwagala naye kati omumwa gwamwe gulikomawa ate kyamanyi tebabagula bagula emitwe gyammwe tekisoboka kuba mwefuulafuula leero tuli babeja tetuli babo naye ng'olwo olutalo lwaliwo mwasuula oluyimba lw'omwana tegaluteekamu ssente nnyingi naafuna ekisajja kifaanana Jenkins byonna n'abikola bambi nekigaana aye kati Jenkins yaŋŋaye mu manager n'omuyimbi tebakyeraba tekisoboka bali ku vaagi y'okwa by the way nno ng'ebyo bizzaawo waliwo information nnyingi eri awo kati binate bino ebyali ku surface biveeko abantu abamu be badiiringa nabo olako oba nkyogere baleeta omugambo babasajja baffe sirina bwe mbaleeta batwegayirira temututeekayo
Babasaba. Temukikola. Era ne batugamba kati omu ku bo kabejja w'ekintu n'agamba mufiire ku manager. Mukube paka kuba ye kati ayagala manager yaba avaawo kintu akyesigaliza ati ye n'omuntu we olina kuba manager kuba manager ayagala suula brand nemba yeewo omubiri nembagamba musajja wange ensi yeefuula nnyo banna kati bwe obuzibu bw'entalo yensonga akyolaba yes yensonga akyolaba Shiba bo bwe bagira bwe bati n'asirika n'amanya ebijjo lwatuba nti kale nze edda nalabanga ebintu fe edda naffe abayimbi baatukubanga naye nga balinanga gurupu zaabwe kati ogenda olaba ku Facebook waliwo ka gurupu bw'oka analyzinga kawagira Juliana kakuli bubi kakuba n'otandika ossuula enkessi oti ogenda okizuula ng'akiyinamu omukono otambula olaba akagurupu kakuba kumbe yataddeyo nti munkubira ono kalimu omuyimbi oga kanyambale muyimbi kati paka kuwulira buli wanaagamba omuyimbi bw'omwambalanga agamba Kasuku please those people me I don't know what they are saying but they are my fans let me talk to them balwa bagamba as you know fans abamusibalabanga nako industry gye tutambuliramu olina muganga industry gye tutambuliramu yakweryamu nkwe kwe tuli ate acheze otula ne Zubeda wano eringa ya setinza kuba babananga wano oyo mwana Simon ajja nekuba ngenda kwogera naye tofaayo ngenda kwogera naye nga bubaka wa Zubeda butuuse bakkubye bulungi naye ate Zubeda mukyali bamukwana ye business naye kasi otandika okugjayo omutwe olinga amanya ekitegeeza oyo si muntu wange nga mwetwala naye kati ebyo ndowooza byayimiridde terwawedde lwayimiridde muli ku pause just tuli ku singa wabawo ekibamu kyasokunyiga anti abannayuganda balina ekintu omuntu omufiirako obufiizi batamwa batukane bagamba naye kikennyo kati tuli awo tujja wummulamu ng'omwezi ate tudde muli bakuwummulamu bw'omuzi tudde affe kati tuli mulaavu nze omanyi saagala kintu kirala kyonna kati oyagala laavu kati ndi kunya mutoolo wano wenkutte wensibidde awo abadde batandise saagala kulaba yenna muntu ayogera kanaako kanyamutoolo bambi bali mulaavu ate beesaana ate it is true nti beeyagala by the look Kenzo yagudde mu bintu ate sente zaakajja ate omukazi bamuwadde obwa minisita ate abakazi batyo beyeetaaga waliwo omukazi gwoba naye nga buli kimu kitambula abakazi ab'emikisa bintu nga bikutambulira kaana keeko sofa nga basisita tuli basiimu temulina buzibu twalonze nnyo omanyi nze eri kati Kenzo yali yammanyiiza ng'azanyira mu lugave ayi neyasooka gwe yazaalamu lugave noono wokubiri lugave kati olina abo bali amuluku anti kati nnoonya wenkubira oluseke sirabawo mukwano kale luli nandizenga muko naye nze eno gyendi sitoma bakuwa sitoma omwana oyo hamuza mugabi bambi akubuuza nako oli bulungi leero gy'oli ssebo nti gyendi walidde ku kyemisana ogenda olaba ataano gazze ku ssimu oyo omwana amuza mulala nnyo nze sebaba dokita agaba ataano za minisita anaatuwa mmeka minisita anaasooka kumpa ate anakuwa atya ng'oli ttiimu erisalawo mukwano tetwagala nkwe mukino tetwagalamu nkwe kakuba kati jjukira nze nafunye eno omulimu enakola ng'ani sister different fathers semaza personal secretary kangumire wa dokita kogume olabanga eno watali future eno wakunnyonnyola nnyo otya eri bammanyi pozi kati eno bamupya tuba tulina eno ina okunnyonnyola ate be bakunnyonnyola omuyimbi mwepingako lumu biki kambeera eno
Mpozi wamma kati goina kubeera ene. Kansigale ene ekyokukola teri. Wajja kukolera. Naye. Bw'olabayo kiki ekiyiza okunyanguyirawo. Anti sente za kuba ate eno anti ate eno. Sente zino si za wiiwiiwayi. Kiki kyotegeeza Zubeda no totumanyiira. Si za wiiwiiwayi eno. Be fully informed. Be fully informed. Totumanyiira. Bukwano. Sizawi nawe totumanyiira ate lwaki olowooza nti ezo zijja mangu zino zijja leeti naye baaba abantu bagudde mu bintu naye walabye akaana wato akaana ko gye kali ate nga kazaalako ate kawanvu nadde mayikenkananga ggwe naye gwe oli mumpi mukwano ndowooza ndi obulwadde bunnuma nnyo oli mumpi bunnuma nnyo Zubeda weetaaga ku supplements ezikola ki oyo naye bw'osukka wano tuba tunaawona olaba otumanyiira oli awo era nze ndi mumpi neseraliikirira mbeera ya budde kibuyaga ne bwakuuta ntya nze nsigala nywedde ku ttaka n'abawanvu nina Rose kale ekibuyaga akunte nina Rose nagezaako okukuba akafaananyi omanyi bwe tubeereyo nga tutudde okuba akafaananyi kati gwe Zubeda oli mwangu ofunya naye baaba mukazi omuwanvu w'omufunyiza olina kuba muwanvu munne ale kati gwe siga wuyo saizi gy'osala bw'onywa sikitegeera kiki toyina by'okozeewo obutaba na byenkozeewo batya ngamba omubiri tegukendeera ate intention si ya mubiri kendeera noli banyo osala lubuto kati gwolulabako bana bajja kuyita anko nze ndi anko lubuto nze era ndi anko lubuto nga bakuwambaza bire ebintu byafa za Christmas era basobola obbinyambaza kasitama nga nkola ssente tolimbibwalimbibwa Zubeda nze anko lubuto ole omusajja nga bamuvuma nti sebbutobuto etugamba kituufu ye sebbutobuto oli ku ttiimu eno tokikola ojja kuba nga ate alumba ate oyagala alumbayo blaza ye bannaye nakulaba ne my blaza nja mukubuulira nakulaba ne my blaza yowa blaza nga tuliwa nga muli eyo uwa ng'oli ne my blaza please nja kunyonnyola gwe kiweemu obudde nakulaba ne my blaza muli mu interview mukola wadde otidde nti ate omukulu kuluno kakufulumye bufulumya na bintu byo oli omwana Ashirafu yagamba ebintu muwa by'abakazi gwe ng'ogamba tofugika togambibwa booti togambibwa oti ne mugamba Ashirafu ekirungi nakulabe wa Simon ng'omuddamu Ashirafu naye nange ebintu ebimu byeyayogera nalabo kazi tebeetaaga nnyo fuga Ashirafu yakula ne jjajjaawe yakyogera kati nze badde sikimanyi naye engeri gyayogeramu eraga nti yakula ne jjajjaawe ate jjajjaawe gwe yakula naye ng'alina omukyala kati ng'alaba jjajjaawe byakola jjajja abo be bajjajja abaakula nti omukazi talya nkoko omukazi watafuta takuyimirirako omukazi abuutika amazzi mu kamwa omukazi takubuuza gy'ova omukazi sisobola kumuyambako mirimu kati kaakula kati ne jjajja waako nekayimirira kati okatunya nabwoti nga n'enfuna yaako erina okuba nnafu kati kagatteko olugezigezi akamanyiiro effuga bbi tekasobola butavaayo nekwogera bwe kati bwe kalaba abakyala nga Zubeda bagamba nti mukwano mba njoza ebintu ng'osiimuula mbegera abantu abagenyi nga bw'obaweereza kubanga bwemukole wammwe bw'oba obega emmere omwami ng'ate bwasirinawo bayamba nga tuliwo fekka babiri kati nga Yidi twayise abantu bangi nga tonnampita ngenda kuyita naye njagala osooka ompeeyo ku ssente ezaki olina okumpaayo okunjo kyayo nga sisita kubanga kati nga bw'olaba embeera si nnungi naye Zubeda luli babayita ku mmere yayaya ne mudduka nziruke wandirowoozezza ku munno n'oga akasuku emmere gye twalya yonna mukwano n'emmere nze saategeera naye yali yabwereere saategeera nagirya ntya okitegedde ekyala ne ku birthday sigwe wampita
Stanley ye yampita. Naye omukolo gwali gwange. Gwali gugo nego wampita. Ze Stanley yankubira simu. Neche mwango yako yayanze samanya kumanya nti emmere njiride netuka mu lubuto. Stanley balina emize gy'okugaba emmere nnyingi ku yayaawo. Wooma. Wooma naye omuntu talye n'apinduka. Stanley mukendeze ku portioni z'emmere. Stanley wooma ataka unga n'ebijanjaalo kiriya nnyo. Sikyasobola bijanjaalo. So akavuka kashirafu kawoninge. Ne tuna kati ntwagala nnoonya mukazi wa Shirafu. Mumupaaze. Si kumupaaza tukulabe embeera ati gyali musinga tusanga ali mu mbeera ya kukyunyizibwa tumugjeyo. Tumuyingiza ekibiina kyaffe. Ekya? Abakyala bannamige. Waliyo ekibiina kyammwe? Nze pulezidenti wakyo. Abakyala bannamige. Era mukazi wa Shaffe saawa yonna tumugjayo. Kuba nakalaba nga kayina amampaati. Olugezigezi akamanyiiro. Nakala nkagamba sisobola nga lwaki nkikola ekyo ngamba kano kakula ne jjajja waako era gwe kakula naye kati ke kamanyiiro kalina. So 2 other stories happened. Daniela yavaayo n'apostinga wabiraba ng'alaga nti kirabika okuba embooko yali evuga awantu awo nga teddiriza. Ndamusanyukirako kitwala omukazi omugumu ow'amaanyi avaayo n'ayogera nti mbadde enkubwa oba kino nakita. Ayamba bangi waliyo abalala abasirise nga balowooza bagumye kumbe bali mu kukyunyizibwa kati walabayo munna afunye amaanyi ago n'agamba nnafuna amaanyi. Ekyo Sendi kye yagambye n'agamba nti Daniela kati awabye abakazi baffe bagenda tandika kujja ku mitimbagano nnyo kati oli abadde agamba negomba Daniela biki naye agamba olaba Daniela yayimuse n'ava mu bufumbo obuli toxic kati nange kankole ki naye yali yavaayo dda bwe yagamba 5 years ago naye waki aba abikomyawo kati yabadde ateekateeka abaana abakyala tulina ogwo omuze ogusooka tuteeketeeka abaana baffe amawulire agajja ge tugenda okutaga n'abatwala bati ayinza amaze okulaba nga myaka 5 abannyonnyodde bakitegedde nga bwagata it is okay. Naye kiba kimwetaagisa ogata baba yataawa ateewo kati Zubeda osobola okuvaayo n'otunyonyola mu twayawukanye n'omukazi omusajja nga bitukwatirako wa bulungi nnyo kiyamba abakyala abalala nti okay bategeere nti oli katale kati kirala okutegeera nti siri bufumbo buli singa mundaba n'omuntu temunnenya okitegedde kyakubiri okuyambako abakyala bayinza okuba nga bayita mu kyenali mpitamu nga batidde okuvaayo okwogera. So I'm Team Daniela so far. And then finally ndowooza kati story etambula ya Rashid Lukwago ali bulala yafunye ekyana yafunye kisalon kati ekishaluwa ndaba tali stede ajja kubuukabuuka waawo ndaba abuuka avaako salon anjagala abeere stede nga Haji bwali kuba buli ssaawa Haji aleeta keesi salon tannaleetako keesi golaba aba balance nze Haji aleeta haga Sharon taleeta haga naye bagambye mbu Sharon mbuba tebadibye mulabe kuze ekyo alina kuba kirala kye yamulabyemu naye wembanga mugamba pisi ate ebyo ebiwala singa basenga bonna bafumbo abawala abo nga ba Sharon omulaba ayina ebigalo bigonda ati alako babiteekako Haji baby nekimunyigako ekiti naye olemererwa otya bali abakazi abasatu bonna kubanga nandigambye omuwalema ogende owokubiri n'ofunirayo ki emirembe owokubiri wagaana kale gende owokusatu kuba yaba ayagala okukusigaza olagako bali nti Haji namusigaza naye bonna ne bagaana omulundi naye obuzibu bwe bwava waali wamu kasita baakolagana waliwo birthday gye yalina abakazi abo nga bakolaganye ate nga baseka bwe bamuyira amazzi bwe baseka ndowooza nga bagamba dino ate abakazi andi kye basooka okukola batandika okunyumya mpola mpola ono n'ayenda ono n'amanya kati n'ono n'ayenda ono n'amanya n'oli n'ayenda ne baba bonna nga beenda balina abasajja baabwe kati nga kino kye kibagatta tetuva mu bufumbo bw'oyogera nga naawe njogera nga naawe njogera fenna nga tukyefiirwa ogenda olaba abakazi beekubira amasimu bannange omwana wo namuweerezaayo n'ogamba ogenda olaba Haji ono mukyala wo yakujjukiza leero olunaku lwa namba 2 bambi tewandirumulidde wadde gendayo
naye Zubeda nga tuwunzika gwosobola obufumbo bwa namba emu namba bbiri sibusobola wadde eddiini kyegamba kati bawo bagamba nti bannaye eddiini egamba obusobozi mbuyina nfunye omukazi owokubiri mubeere aba nga mugamba genda wowokubiri akwetagga nnyo singa nze kati awo eddiini oba togisuddeewo era nsigala ndi musiraamu njogedde mazima nsingako alimba natta munne oba n'amuloga gwe tokola na mujjawo ate mujja wange simwagala era tosobola kukeera ku makya nooga kati mukwataganye yadde mba nnimba mba nkola luwenda lwa kumutta simwagala era sirimwagala mujjawo bagamba amazima gali kufuula wa ddembe era owange akimanyi w'omufunira nga nyiga next nabagamba nja kubuna balya buli wendaga ne banzizaako nga nnobawo buli wendaga ne banzizaako nga shu ng'ovaawo abakazi nga ggwe muli batini paka wendifuna stop naye ebiseera beraga nti oba omukulu kati awo ensonga tazitambuza bulungi webaga nti omukulu baba yagikola bulungi etambula system bw'obeerawo kati gwe tokyamukaanimo nze namba emu 2 3 4 era bw'awulira nga ayagala kwongerako namba 2 ng'addayo ewaffe nga nnyanjula awulira namba 3 ng'addamu aleeta amahala amalala namba 4 ng'addayo era nga addamu ampasa ng'atuukiriza ekyo ng'amanya ampasiza emirundi ena yenze namba emu we 2 we 3 we 4 ng'akimala atuula atawakkale kuba kajanja ntima gwagala omulundi gumu omwakulemye kati nga kunze ompasizza nkulemye kyogamba ngo nyongeddeko owokubiri ate naye najja ng'alinga ggwe obujjako nga nawe oyagala kwetta kiki kyoba weeri nze kennyini nkufuukidde naye njagala nsisinkaneko omuntu nga ggwe mu paati 2 nga muli wamu muli ba mukwano beemuti okwanidde ebbanga lwakuba tota ssente kusanga singa twanakkiriza dda naye entaayo eya ssente yasamira mole Zubeda kati nze kankuwulirako kino ekintu kimu Zubeda n'enkukwana ne tukkiriziganya ebyo byowooza mbu simanya bensaavinga emmere ono n'agireeta lwomanya nti abasajja gye bali kyokka ekitajja kutuukako mpi kuba nze sikuba naye emputtu ate njikujjamu nze ngolola nkugolola wesanga gweka gogamba emmere byobezeewo eri wantu alide waliwo atannafuna olina kakaadi kewaŋŋamba kewazannya abajja okulongoosa bwe bajja noga mulongoose nze naalongoosa wiiki ejja wemumaliriza nange naakolongwa kati mpa ku sente embeera sinungi Zubeda buli wamu obadde olinawo opa gyenva byenvaako si byebyo wamanyiza ka mobile money sirinaamu leero ate omwezi guweddeko n'emisaala teginnajja babasasula buli ddi nkubireko era sitera nnyo kwagala kukubira muntu anampa sente za monita zijja 28 naye sinnaziraba sitera nnyo kwagala kukubira muntu ng'anampa ssente onookijjukira sijjukiza ojja kunkubirako nkubirako ku lwomukaaga ng'osibulukuse Saturday ng'osibulukuse kuba mu Easter tujja kuba tugenda mu Easter naye awo nja kuba nfunyeyo nze ninayo abampeerezaayo Easter omusajja waffe tolidde ku Easter naye ekyokulala nja kugabira musajja oyo balina ssente tomulaba byayambadde balina ssente ekirala sooka mpeko ku gundi njagala nyambazeeko ku mbaga ya Buule ani Penny's Bold Bridals embaga ya Buule yaddi 11 wiiki ejja togenda baayo tebakuwa kaadi yemwe be bagoba anti abasinga babagoba bajja kwanjula naddala abayogera ennyo waliwo abayogera ennyo nga bayogera ki nga boogera nnyo nti simanya akedde emikolo nga gikoze kumu abo bonna twabagoba ne bava ku kaadi era embaga yabalondemu tugenda kuba batini ate emmere nnyingi ate tuli kumpi tuli ntebe ogasseeko kyaki ekyo ekyemmere nnyingi
Munaate musibulukuse. Tujja kwa tumaze okulya Idi. Na Idi ewedde. Kati pennies boiled bread. Kati wandiika next week ku Lwokusatu. Ngenda kukwataganamu naawe tugendewo. Weetegeke saa 6 tugende ku pennies boiled bridals. Mugamba abeewo si kunnyambaza kyokka anjokye naye siri bulungi. Kati oyagala kwambala ki? Njagala kulaba kyensangawo ekirungi. Buno obuteeteeyi obulungi. Obwo obukwata. Ate penny abuyina. Pennies boiled bridals. Kati bwenjagala obwo. Oveeyo nga wenna oli oti. Nga nninga nze mugole. Nze sifaayo omugole ayambadde ki ku mukolo gw'omuntu. Omugole yarwane kulaba nti akusinga okunyuma. Nga kubanze kati ndi bulala. Nina embaga gye nali ŋŋendako ne baŋŋamba omukyala naŋŋamba nti bebi ekkooti gijjeeko. Mukyala wakwita bebi? Ekkooti gijjeeko. Nti kiki? Ng'ozimbye nnyo? Ate nali nnyumye nnyo. Kati ng'ekkooti tomanyi nti ebyo ebintu kati obiraba ebyo. Oluusi omuntu ajja nayambala engoye ze nga za bbeeyi nayambalirako ekigatto ky'ekisiru. Ekigatto ne kitta buli kimu. Oluusi n'oyambala nga ekkooti yokka bw'ogijjako ofuuka ordinary. Okitegeera? Nanga ajjako ekkooti. Obeere ordinary. Wetulaga wano ebigambo byenda bigenda kuba bingi. Ng'ofaayo ku bigambo? Omukyala bw'aŋŋamba nga nzijamu. Oli muwulize? Ndi muwulize. Kyenkwagalako kasuku. Nga nzijamu. Bano bonna obakolako baani banne ggwe oli muwulize? Bino byonna obikola naye waka oli muwulize. Nze kyenkwagalako. Roni bijjeeko. Chop the thing. Nonsense.